ali wano naye sigenda mukulaga kansooke nyanirize Mr. Rogers Mulindwa yatwala ebyamawulire n'ebyempuliziganya ku kitebe kya NRM. Sebo n'obwombefu nsaba osinze ku TV ya Bafola muse kuba tulaba. Nayanza muganda wange webali na kumpita. Amina. Omanyi wano bwembeera ddala wakannyo nakolerawo emyaka 8 ng'omuwandiisi w'amasaza. Egamba nalabako bakatikkiro babiri balamba. Babiri balamba nakolako ne basentebe babiri. Nakyo bwembeera wano nyumirwa naye okusooka kwa byonna njala okwebaza abantu b'e Kasanda gye nabadde olunaku lw'eggulo nga tukkaanya tuyinza kutambuza tutya ekibiina kyaffe. Twabaddeyo ne Deputy Secretary General w'ekibiina kyaffe kya Rosemary Namayanja. Naye njala kwebaza Mwami Ziyadi Kalema olw'okukkiriza yadde wali oggyeyo empapula ku basentebe b'e LC5 naye n'olekera Drake Sembusi. Ate nebaza ne kansala ono Nsubuga Emmanuel naye yasazeewo alekere Mwami Rubo wa John ku kifo ky'obwa kansala okukiikirira eggombolola y'Ekijuna. Bannabinwe bale nnyo okiŋŋambye nti nja kubabuulira kankyogerere ddala. Twaletandisa okweraliikira nga tulowooza Pulezidenti ayinza okugaana okunona empapula naye Mukama n'atusaasira. Pulezidenti yakkiriza okunona empapula era azikomyawo. Ddembe lye azikomyawo nga 5 ye Saturday eno zitunulwemu tulabe oba kisaanidde atukwatire fulaga yaffe nga candidate kuba President ate ssentebe w'ekibiina kye NRM. Awo NRM weeri naye n'olunaku lw'enkya tugenda kubeera ne nomination z'abantu ab'enjawulo. Right Honorable Speaker of Parliament ayagala ekifo ky'okubeera Vice Chairperson owokubiri omukyala naye kyenkya ssaawa 4 yajja kuba aleeta empapula ze. Anyo? Right Honorable Speaker of Parliament. Ogirani? Nze ndi mukozi wa kitebe. Naye omanyi ekifo ekyo bwe twali tukitandika okiteekawo twalowooza titwagala omuntu atuula mu sseeka eno ate akubiriza ensonga mu Parliament bitambule bulungi. Bwe biba nga si wakunnyonnyola nti twagambye naye abantu bajja kusalawo kye baagala. Honorable Nyeko Derek Honorable Makinde East NUP Kampala. Speaker anti sie msugwe mutwe. Speaker tayina kuba mukyala. Naye sikyagambye. Speaker tayina kuba mukyala. Ekifo mukyala speaker kyaliko kati kyayagala okuvuganya. It is specifically for abakyala. Kituufu. And we have had a speaker nga mukulu sekane nga si mukyala. So kyogamba nti bateekawo bibiri. Please tutulimba saaza akawunga. Ekyakiwulidde bubi kwegamba tuzze tukitambuza bwoti waliwo ebintu ebyaffe bye tutambuza mu ngeri yaffe nga kineetagisa obudde okunnyonnyola nga bano tebabitegeera. Honorable Nyeko Derek lamusa ku nsi. Nyumirwa nnyo ng'abantu bano bakoonagana era abatulabe bakimanyi nti waliwo akivuga ng'akireeta straight ne wabawo akiyisa mu lusikosiko kisobole lamusa abantu munnamakindi esi abantu baffe naye mukulu moderator is not fair ate nga wagudde abantu munzikiriza bannange namuse ku bantu b'abeeni. Okusookera ddala njagala okwebaza mukulu Busuulu okutukyaza olunaku olwaleero naye okusaasira abo bonna abafunye ebizibu n'okwebalizaako Mukama Katonda abo bakoze obulungi. Twakuuma bubi ku Saturday eno abantu b'abeene baakaba ne banoza ku maziga. Omuntu omu bwe yali agenda okwewandiisa n'atwaliramu obulamu bw'abantu. Tukyali mu nnyiike kubanga tetumanyi kijja ne ku Saturday eno ng'omuntu omu azzaayo empapula baakwata abaana b'abendi ne babambaza t-shirt ez'NRM ne bakuba abantu abaali bagenda okukola ne baasa endabirwamu z'emmotoka abaali mu mmotoka ne babaggyako amasimu. Bazadde baabwe bakadde baabwe olunaku olwaleero bakyali mu ntiisa kubanga mu bwe baakuba ku byalo gye baatandikira okuvugira amagaali gaabwe nga bambadde t-shirt z'NRM nga bagenda okuwagira General Museveni nabo baabaleka bubi. Olunaku olwajjo nabaddeko office naye ng'abazadde b'abaana bano abamu be bajja mu ghetto bali mu kkaaba amaziga ag'ekika aga waggulu. Office yammwe nga basaba office yange nange na office mu constituency era mu baana be bayambaza t-shirt ez'NRM ne wange bajjayo abamu
abagenda bakuba abantu emiggo okubba ne bakola effujjo lyonna abantu beeraliikirivu nti okuva ghetto structure eno eyajja NRM ate eri under police ya Uganda ekkiriza obumenyi bw'amateeka okweyongera nga shadow minister wa defense tulowooza nti nno eggwanga teryandibadde nga crime rate olunaku olwaleero yeeyongera okutuuka ku ssa lino naye engeri gye ndi okubuuza ku bantu ensonga zino tujja kwongera okuzikuba mu ttooki n'okukubaganya tomanya bajja kwekuba mu mitima oba mwoyo mutukuvu ajja balungamya okuswala kwebyo bigenda mu maaso mu ggwanga omutundizi w'ensonga Honorable Charles Romchana waniriza mukulu lusuulwa abatuwuliriza abatulaba naye ate okusinga nnyo ab'emyoyo emulungi Katonda w'amaanyi Katonda wakisa mbadde nsaba pano tuweyo ebirowoozo byaffe yonna wali okufa olw'entalo tandikira mu Russia, Ukraine, Middle East, ebiri Gaza mbiwulira, ebiri Sudan, ey'engulu engeri gye batemula abantu mu Darfur, ebiri mu West Africa, ebiri mu South Sudan, ebiri mu Somalia, Democratic Republic of the Congo, okufa kw'amaanyi okusinga nnyo abaana abato abakadde wamu n'abalalu abatalina musango. Wamu n'abalalu batwaliddemu ate abatalina musango kati omulalu obutawaaki waliwo omulalu alright kale webale nnyo abo bendi nabo betugenda kubaganya nabo ebirowoozo naye kankuwe ku Honorable Mubarak Munyagwa Serunga mugati gwa Bata former MP Kawempe South former Mayor Kawempe alamusa ku nsi Nianza to understand. ngenda kutandika naabo mala okulamusa nkubuuze. No worries. Nianza mukuru Danstan abatulaba mbalamusiza. Danstan nzikiriza nsaasira abawagizi b'omupiira mu ggwanga naddala ba Liverpool okufiirwa omusambi bwabwe emunyenye yaabwe Diego Jota. Diego Jota afiiridde Spain mu kabenje k'emmotoka. Motoka ebadde yampaka nayo abadde agivuga neyekoona neyeyaka n'afiiramu ne muto we. Kibi nnyo eri abawagizi ba Liverpool. Kitalo nnyo. Naffe abawagizi ba Vipers twatuusiza dde okusaasira kwaffe. Petoni waffe Dr. Mulindo yatuusiza dde obubaka obusaasira. Honorable Mubarak Munyagwa. Yes, sebo. Kitegeeza ki General Museveni okukomawo mu kalulu bamwegayiridde baadde balina okutya nti ayinza okugaana neyakkiriza wakati ng'ebibiina ebyenjawulo nabyo birubirira kuleeta ba presidential candidates abamu nga beegatta kukolaganira wamu. Muwulira mutya? Njagala abatulaba bategeere teri yeegayiridde Pulezidenti Museveni kuddamu kwesimbawo. Ekyo kya bulimba. Wabula yenye emboozi Pulezidenti Museveni yadde agikozesa buli lwe yeesimbawo. Agamba abantu bansabye. Erindako tulina okwaone sometimes mbadde mulamu PDM era nga baleeta babiyita bite bibawanikako komawo jajja tova ku maini bikina agamba we shall handle that at the right time tabaddamu naye genda maaso. Pulezidenti Museveni tasuubirayo muntu mulala yenna kubeera pulezidenti nga ye akyali mulamu. Takyagala na kukiwulira. Olaba ne mutabani we yali akwatiddwa ekinyegenyege yambwa akola ebibyo tosaatuukira mu kibiina kyange. Mutabani we n'asooka agiraawo Piero yamana amujjala agenda eri mu magye n'abiyiwa nabyo. Takkiriza muntu yenna oba oyagala buuza right honorable amama mbabazi. Kaakati NRM tebeerangako nafunga bweri. Ffe mu by'obufuzi bannakyemalira balina emundu otegeera nti banafuye is resorting ku maanyi gokka okuyita mu kalulu. Okukozesa amaanyi gokka ng'olaba bali ku maanyi ge baliko ge baplaningira violence omala kalulu tebakayina. Teri ayina kalulu wa planinga violence. Nali juzi ne chairperson Hajati Namyala akolanga ani? Yakulira office ya national chairman. Tulina TV mu abadde kubana abaana badde bambadde t-shirt abagenzi banyagulula aba t-shirt za yero. Police be yakutte. Namyala Hajati Namyala yagambye nze ndi mu siramu njogera mazima. Abaana abo police yaba training ne bateeka yeyo mu zigeto. Babadde ne Romushano oyo. Nga batraininga college kye baba kwatidde wange batraininga kola Bashir Omar Bashir yali anaatera oggwa Darfur region bali bagala kwesala ku Sudan. Na training abajanjawidi militias. Janjawidi. What they are killing. Yes, janjawidi. Kiva mbigambo bibiri eby'Oluwarabu. Jini ajawidi. Emisambo egitambulira ku migongo gy'embalasi. Bali bakulirwa oyo General Dagalo. Wa RS support forces. Yes.
nga bo batambulira ku migongo gya mbalaasi bimajambi amafumu gwe basanga gwe batta basaba balinga bano balabye bambadde t-shirt za NRM yakodi NRM keri mukozesa mu ghetto za Kampala nti akalulu akaddako babamanyi tebakalina ne baredde okuyiwa omusaayi neera bwe baalaba Bashir yalaba international community ekivumiridde nnyo n'abafuula paramilitary n'abasikasika paka lwebateeka mugiri n'abagamba namwe muli maje nagana eddagala oligeno President Museveni amaanyi gamuwedde ne NRM akasuwa kokka ke basigadde beekutte maje na ezo outfits eza pockets of violence zibagenzi bategeka ezo kati bwegamuggwa n'aleeta bano n'afunamu ki pockets of violence bote basuubira kalulu kubaawo nga ka mirembe bo kakati kankulage disadvantage obulabe bwetwolekedde era nkubira bananga opposition tulabe nga buli omu alina enjawukana ne mune tusizinga fire kubanga bano abasajja gangize ze bafunye baziteeke makindye God forbid nyeko bwagendako somewhere zimwambushinge zimukoleko obulabe they blame it on a sister party oba gyovuganya nayo munyaga wagenda somewhere zimwambushinge zimukoleko obulabe they blame it on another sister party. So Linda owekitibwa president akomyawo empapula ddi kulomukanga Linda ekyo naaba mu kibuga anaaba n'akasente anaaba n'essimu bw'onoogeza n'olinnya mu kibuga mu luutu y'abajanja wiidi toyita kibiina kiri muyinza kale onoolinya bano balina emisambo naye batambulira ku bodaboda oba batambulira ku bodaboda misambo egitambulira ku bodaboda ogiyite janja wati simanyi oba janja boda simanyi bwono bayita anaalinnya mu kubo ly'abajanja bajaji ng'omukulu w'abayise n'oyimirira ne bagamba NRM eyitawo n'obeerawo tolamanga totukabirira ffe tubagambye kakati eyo violence President Museveni nakugamba kituufu ba Museveni ba President Museveni banne nze omanyi lwaki nkyamuteeka akantu President Museveni alina kye baakola baanunula eggwanga lino embeera yali mbi mu G8 naye I still stress nti President Museveni yakoma 96 ne bano bamulindwa abeenoonyeza ebyabwe ng'onoonya byani bamulindwa abeenoonyeza ebyabwe bebakuma omuliro mu musajja olusi abafunyemu omutima ogugamba obandike bamunira atova ku main otulekerani yeyabazaala abalekerani yeyabazaala ate ogambe teri bamwegayirira kati abuwekuba endobo you see the problem we are facing President Museveni abadde n'omukisa okuwa eggwanga lino ekirabo ate nafuna ekitiibwa kya taata w'eggwanga lino okutuwa a peaceful transition okutuwa akalulu ak'amazima n'obwenkanya nga taliiwo nagamba naye nze mbalese muvuganye anawangula naye akitumye naye nze nkulayirira teri mwanguzi mu lyato libbira ogambe he's at his weakest n'ekibiina ki did I hear right era twandibadde tetulaja na singa yaleka NRM nga yetengeredde nga tagifuse na UPDF General Mozi yakugamba nze mbivuddemu ebyokwesimbawo ffe nga amagye tugenda kwagira President Museveni mu 2026 imagine yagamba ffe nga amagye baffe abapyerire ate General Mozi alina statement gyakola nga tagikoze mu linnya ly'amagye omuyita civilian nga gwe wamwe omwinayo wadde kano oli serving general waibu amagye ga Uganda CDF manyi kitegeeza ate atali CDF nga bana babulijjo wabula ayaweebwa n'obuyinza obuli enhanced n'obwa commander in chief waamu kati mugenda mutyamu kalulu ng'omuntu alina okukuuma munyagwa akuume Derrick akuumaani nga yakugambye ffe tuwagira oli kyembuuza ono weakest candidate ogenda kuwagiranya agenda mukuba kakati that's where we are going bannange nze ndi president general wa kibiina kipya kibiina kiriwo akijja wiiki eno ogenda kulangirira neera yogera nange nga olina ekitiibwa kati kyompaamu ekyenjawulo ogenda kulinnya madala nagalinnya edda ndi president general kibiina sikimanyi Can you please listen? I'm trying to submit. Yogera nange nga sinze munyago oli gobadde ogiragira kati ndi president general wedde emirimu ngambye bannange neera ngamba bannange aba opposition ali sikyogera mu mutima mubi bajjanja wiidi bano wantuleke kwetematemamu number 2 tuve mu byokulooza tunaleeta candidate omu tulina okuleeta bacandidates ab'enjawulo wa president to stretching abajjanja wiidi bano
ono abeera Teso, ono ali Aluwango, ono ali Mbushenyi, ono ali yeno, tuba stretching emikono gye bafuuyirire. Obuwangazi buno ogenda kukola ekibiina ky'ebifuzi ogenda kuva ku Dr. Besigye simanyi ekizibu kya Danis ogenda kuva ku Dr. Besigye. What is the problem now? Nkugambye ekibiina already weekiri tiwenyine nziramu ekizibu kyange okinzijeko. Danistan oli musajja alina masters degree tomalamu amaanyi. Nkugambye ekibiina kyawedde delegates conference netuula president general n'alondebwa isi where no your position yawe. Where is the problem now? Kibiina wakiita batya twagala kibiina kyogera. Danistan next week ngenda kuwa kadi mu butongole otuuke ng'oli mugenyi muyite. Amina oba okitegeere gwe level y'amawulire. No atugamba Wednesday. Nkugambye Wednesday. Agamba next week. I said next week. I said by Wednesday next tayagala week. kuliviringa I said by Wednesday next. Obadde ki nkugambye ndi president je nawedde emirimu ekibiina ata gwona okwata flag Delegates conference yabadde musawuna. kakati sigenda kwesimba ku MP n'ekibiina kinantuma okwesimba ku kifo ekirala kyonna nja kwesimbawo except MP wakya manero si wamu nsobola okwesimbawo obwa kansala bw'omuluka nsobola obwa president nsobola kasita kinantuma. alright what's wrong with this man? I don't know. kizibu awuliriza kati kizibu kyekiri wano No position ya Uganda bambi muvaawo nga mutunenya ntu kyabafuga n'ekizibu kyekiri wano. amaaso kugwanga No, you see, and kino sikyagadde mu Afghanistan. A president general of a party okumutandika you see nayise kati president general munsobedde nayise jo honorable Muhammad Nsereko nanga asebo ku level yange ndi president sola kutuula n'abantu bonna nfunire yange yokka nsobola okutuula nego sola kutuula n'abantu bange ekibiina kyange kankubireko erinnya common man. nkwaniriza n'enkwebaza okuba ng'okyakuumidde amaaso go ku telefayina abateesa wendi nabo honorable Mubarak Munyagwa, Mwami Rogers Mulindwa, honorable Nyeko Derrick, honorable Charles Omuchana n'enkujjukiza okulwanyisa obuli bw'enguzi n'obulyake buvunaanyizibwa bwo nange nno aba State House Anti-Corruption Unit bagambye tosirika ng'olaba bakola ebikolwa ebyo ebyokubba ensimbi z'omusolo kusaba ssente ku saaviisi ey'obwereere ku bisimu obwangu wa Brigadier General Henry Isoke essimu ya bwereere 0800 202 500 0800 202 500 bajja kuba bakuyamba. Honorable Nyeko Derrick nzewo vanyuma najja kujja wa Mwami Mulindwa fa mpito 226 omutunulira otya candidate we yalunye empapula president wo ne General Museveni yakomyewo mu kalulu wakati n'ebibiina ebingi ebireeta ba candidates ate nga muli opposition chances za muziriwo. Okusookera ddala teri kalulu kagenda twanguwiranga kano. Luli twayina ekiseera kya myezi 4 okweteekateeka. Ku guno omulundi tubadde n'ekiseera kinene nnyo era abantu baffe tubannyonnyodde ensonga zaffe. Nga mu byo bye tubadde tunyuulira ne tutaddeko essira bannayuganda be tusinze okubazukusaamu y'enkola ya General Museveni. General Museveni bino abantu abigenda mu maaso olunaku olwaleero okuba okw'abantu okwabaddewo ng'agenda ku nomination violence yabaddewo mu kalulu just ak'abavubuka ebifaananyi ebyasobodde okuvaayo kubanga abantu babadde bagoberera era ne message yaffe ey'okulaba ekikyamu n'otasirika oli yabadde na mukalina ayinza okuba nga yabadde na executive director wa kampani emu naye n'agamba kino kikyamu kankikwate we sitakirabisa enkola eyaffe gye twaleeta amazima tegajja kuvaayo eyaffe ey'okulabisa. Lwaki tugamba nti baatuwadde candidate asinga okuba omunafu? Myaka 4 General Museveni enguze mulemi okulwanisa. Myaka 4 institution ziremye okuperforminga. Myaka 4 buli we tuba tugenda mu financial year ensimbi ze tukolesa za kwewola. Olunaku olwaleero ensimbi ze twewoze ng'eggwanga bino byonna bannayuganda bagenze babigoberera. Naye ate ne message etuuse mu population abantu gye baali batalabanga kutaapingamu nga bagamba abo bantu ba bulijjo ng'ate ffe endowooza yaffe ebyobufuzi nti abantu bano we baba banaayumuka ne balwanira eddembe lyabwe balina okumanya nti munnange tiriyoni 11 zibbibwa ku mwaka era nga basobola ozinnyonnyola nga w'osanga omuntu ali mu katale asobola okunnyonnyola lwaki gavumenti eno tagenda kugiwagira mu kalulu kano ke tugendamu.
nga si kumugamba nti yeebaka ng'ate ekiro abaana be bawadde t-shirt be bali mu kubabbiriza be bali mu kubakuba be bali mu kubayisa mu mbeera enembi. Wano nno ffe tugamba nti General Museveni ayinza okwagala okukolesa eryanyi nga bw'ayagala okuportrayinga ekifaananyi kino naye tukyetegekera kubanga era kyagenda okukolesa owatali kubuusabuusa bagenda okukolesa eryanyi lye twalaba ku 18 ne 19 Novemba we bakwata pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu bagenda okukolesa eryanyi lye twalaba lye bakolesa mu ggwanga lyonna abaana be baasuula mu nnyanja abaana be bakuba tiyagasi yakubibwa buli lunaku n'olunaku olwaleero nti ffe we tuba tugenda mu nomination aho tebatukkiriza emiggo n'amasasi ge bakuba naye General Museveni we yali agenda ku nomination abaana be bakkiriza drives ezaali mu Kampala muno ababooda abantu baabwe abakola ebikolobero bye batambula bakola bonna babakkiriza ne beetaawa ekyo nno kikulaga nti akalulu tekagenda kubeera free and fair naye mu mbeera yonna nga tekagenda kubeera free and fair kubanga abantu baffe tubategese obulungi tukagendamu nalo kubanga eryo ddembe lyaffe lituweebwa constitution kati nno tuteeka minzaani ku kakiiko kagenda okulamula akalulu kano byonna biddayo ku minzaani buno butali bulyanke obugenda mu maaso mu ggwanga lino lye bagezaako okutusiiga nti mu NUP mwogeza obukambwe togeza obukambwe kubanga abantu bafiira mu malwaliro togeza obukambwe buno bonna kubanga tumanyi value eri attached ku muntu ogenda olw'omwana obutasoma olunaku olwaleero kyekimekinza abavubuka abaffe abali eyo okubagula omutwalo gumu ne bakola ebikolobero kubanga tebafunye mukisa kumalayo okusoma kwabwe togeza obusungu buno kubanga Electoral Commission egenda kukwata obulamu bw'abantu okusalawo kw'abantu eggwanga ligenda kutambula litya emyaka 5 egiddako ekuzanyiremu kati abantu bamala okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe ne rights zaabwe bajja kusobola okubeera n'obuvumu obumala okusobola defending akalulu kaabwe yentegeera yaffe naye weewaawo tuyina abantu bangi nnyo era n'ebibiina bingi nnyo ebigenda mu kalulu naye abantu baffe bo baasalawo era abantu baffe bamanyi ani alina obbakulembera ku njuyi zonna bano abakolesa eryanyi balina owaabwe eyaganye n'abalala okujja okuvuganya ku luuyi olwaffe olw'oludda oluvuganya ffe abantu baasalawo n'akalulu akawedde kikulaga n'okulaga ne kwaniriza n'amaanyi ge bateekawo nga baaniriza omukulembeze gwe bagamba nti katono yalina obuvumu okulaba nti ensonga zaffe azikwatirira era asobola ozadressinga byonna bye batonzeewo nalabye wiiki eno wabaddewo ekibiina ekyalo nkinze wiiki ng'etandika naye essira lyonna ne balyoka baliteeka ku bukulembeze obwewaffe ekigendererwa kya kubanga nalabyeyo abantu bemmanyi obulungi nebinabadde sisuubira nti bajja kuba nga boogera ebigambo ebyo mufo kyo biwerekeza gavumenti ebiwo emyaka 4 ebatadde mu mbeera eyo nga babiwerekereza oludda olwaffe ffe abali mu kulwana okulaba nti twenunula tebamanyi nti baani be balwana nabo baani abalwana nabo oba baani be bagamba nti kale wadde bano batusinga okwogera n'okukwandolinga ensonga zino mu butuufu bwamu twandibadde tukkiriza ne bateekinga liidi naye ate kubanga waliwo ensonga ezaatwawula nabo nga b'enkola yaabwe yagamba nti nedda ono wabba omuteeka mu anti-corruption unity eya State House ng'ate waliyo IGG ono wakola bw'ati nedda enkola yaabwe ate omusonyiwa ate n'omuwa enkola ya minisita bwe babanga yenkola yaabwe nabo bagende batunda ekyabwe ffe tugamba nti nedda obuli bw'enguzi tetukkaanya nabo tubusalira muguwa kubanga ekyayamba ensinga China Singapore okula omuli w'enguzi yattibwanga buttibwa kalabba kati no waliwo abakkiriza mu ebityo ku trillions 11 tezikola ku trillions 5.4 ezandibadde zikola ebintu ebiyamba economy fenno tugamba nti bannayuganda balina okulaba ensonga zino lwaki General Museveni ali at his weakest ne violence eno gyayagala okukola because the people have been empowered abantu babadde empowered ne information omuntu ogenda n'omubuuza ku byobulamu ng'akimanyi nti eddwaliro lye Lubowa ensimbi gye baziteekako ezabbibwa n'omubuuza ku byokusoma ng'akimanyi bulungi nti munnange wano tulina minisita atalinnyangako na mu parliament of education ng'akimanyi bulungi n'omubuuza ku magye n'agamba wano amagye munnange wano twayagala okumuyita omubuuza ebigenda mu maaso parliament erina okumubuuza ebibuuzo bino n'agamba abo ba crowns n'omubuuza ekyo ekigenda mu maaso n'agamba sipiika wa wano Katonda amulabanga Katonda president wa wano amulabanga Katonda era agamba kisigamu taata omwana so abantu baffe ababulijjo omuntu luli atali interested mu byobufuzi olw'omukatale ono omwana asomye ono omwana ali afunye omulimu mu corporate world naye ng'afuna emitwalo 4 tegisobola mumazaako kyo kubanga omuzadde yamusomeseza ku loan nga tewali difference yona asomye n'atasomye eno economy ne institutions
ezisomesa universities ezita abaana okuvaayo only 20% ne baba nga basobodde okufuna both formal ne informal jobs. Honorable Nyeko, candidate ali weak Yoweri Museveni yasinga okuba obunafu. Mumuli b'amaanyi nga muviddwa akabaka mukaaga ekitiibwa Mpuuga, Babedi Wanika, Juliet Kakande, Kagabo, ani oli w'enjeru mbwa ya ku kyalo bonna bagenzi muli b'amaanyi nnyo Jemerwanga okwawukana ku bantu mbwe yeeyita simuvumi ageeta mbwa ya ku kyalo okwawukana ku bantu kankuweeyo mbwa tekamu kankuweeyo example mbwa zombi zigenda kankugerezeemu muntu nyule mukukubiremu toki omuntu omu yagenda n'ajjayo miliyoni 4 ffe tetukkaanya mu kwegazaanya tinawe mubeera mu gavumenti wemba nze alina obuyinza tekitegeeza nti nsobola okwegabira omuntu oyo wava ku nnono zammwe tekitegeeza nti mulina omumusigaza yava ku nnono zaffe ate tekitegeeza nti tuli banafu abantu abaatwesigisa obukulembeze buno baatutuma nga bagamba nedda bano tebajja kwenyigira mu buli bwanguzi kati yewe mwawukana in fact bano abagenze bagendedde on disciplinary action waliwo ebintu ebimu bye tutasobola kuvaayo kugamba nti nno kino tetujja kukidisipuliininga tulina ababaka abamu abaseeredde akamwa tulina abantu abakoze ensobi kubanga ensobi zikolebwa bantu naye waliwo ensobi zotagenda kugamba ntono katumwesigalizeeko olw'okubanga nti mubaka kijja kulabika bulala disciplinary action zirina okuteeka mu nkola wanaabeerawo njawulo ki between Museveni agamba nti ono yabbye kasita azimba wano Uganda tumuleke enkya tumwongere ekifo naffe abaagala okulaba nti ensi ebeera nenkanya bameka abajja empapula ewammwe kuba president flag bearer ffe tulina omukisa twalanga ennaku ne ziyita ng'era president waffe kubanga ffe tukkiriza mu mitima ng'era yekka yajjaeyo empapula Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina obuvumu yagenda okukulembera akalulu kano yakakulembera ebale nnyo Honorable Nyeko Makindye East Rogers Mulino batoki kandeetu yakomyewo myaka 4 kikyabala ekyenjalo kyagenda okusuubiza abantu leero webale okusooka ndowooza ensonga y'abavubuka abambadde yero abakoze effujjo eyogeddwako Honorable Munyagwa ne Honorable tugivumirira kubanga nze siyinza kugamba nti abo babadde be-NRM oba tebaabadde and I want njagala kugaidinga debate yange mu maturity yange sagala kulabikanga bannange kisoboka okubeera kibano nabano munobeera president w'ekibiina kyotamanyi naye kyeŋŋamba nti kisoboka okubeera nga buwagizi b'NRM kisoboka okubeera nga si bawagizi baki ba NRM poliisi ejja kunoonyereza fesi bazitulage tubalabe tutegeere ekituufu naye nga kyebakoze kibi nnyo kivumiriro era tetwagala na kukyesembereza era si DNA yaffe abazze nga bagoberera NRM bino bikolwa bya NUP si byaffe nnyo ffe tetubibaamu era omuntu bw'ava ndowooza bayagadde kwambala bugoye bwaffe naye bakole ebikolwa byabwe nakyo kisoboka naye eyo saagala kugendayo kati ekirala NRM wetuli tufunye abantu 2,700 n'okusobamu abajja empapula okuvuganya ku bifo just bino ebitono abaka ba parliament abakyala balinga 5 basentebe ba district basoba nabo mu 5 ne ba MP basoba mu 17 si byabwereere tuwasasuza milioni 3 milioni n'ekitundu buli mbaka parliament milioni 3 kati netugenda nga tukka wansi naye abantu bazze mu bungi ekitegeeza nti ekibiina kyabwe bakyakyagala sirina bulungi lisiti yabo abajjayo olwale abajjayo empapula naye ndi ku totals nyinza obutamenya mannya gonna omuntu omu yekka atajjayo mpapula nanneewunyisa yewoekitiibwa Jesse Muyingo simanyi kikyaliwo naguno bujja naye abalala bantu bazze ne bajjayo empapula zaabwe omuntu bw'atuula wano nga tuli ku TV ngeno n'agamba nti NRM Museveni ali mu kiseera ky'ekisembayo kuba ekyobunafu anafuye ayebeyebye oba butayagala kuswala naye aba yeetaaga kwekenneenya mutwe byonna ebitundu bye kubanga tuva mu kulonda kuno okwabavuuka kwe mulabye beekwasiza ensonga ne ku kyalo kyono twawanguddeko naye abo ne beekwasa ensonga omanyi okulonda ewaffe abavuuka babagabira ssente ffe twagenda otuuka abamaze okulonda nali n'omusajja omu ku TVM ne mugamba yali atandise obyogera Honorable Tamaguzi twogere nga tuli bakulu
ku kyalo ky'abantu 9 bonna babadde ba Nuupu. Naye ku kyalo kya Mukamaawo Kyagulanyi Emagere ku bavuuka 9 ng'ate byonna ebifo byavuganyizibwa wakati wa NRM ne Nuupu baatwalako 3, NRM netwala 6 nga ne chairman wa NRM, vice wa NRM, omuwanika wa NRM ne batwalako ebyo ebirala simanyi Labour simanyi biki. Naye nga tulondera manjuwe naye nga tasobola nakukunga bantu ye oba abantu babo ku kyalo. Nakyo tulina ebitundu 89 ku 100 actually 89.6 NRM byawangudde mbavuuka 92% mu bakadde 99 ku balina obulemu ku mibiri byonna mbiera. So tuyinza mu councils za electoral commission ya byamukama sigamba byaffe bya kibiina nindi mu councils ya byamukama nakyo tuyinza kugamba nti ekibiina kyaffe kinafuye. Nze ndowooza tewali kalulu kagenda twanguyira nga kano ate twagaliza Honorable Kyagulanyi agambye ndowooza Honorable ono Munyagwa yabadde agamba nti ndowooza Museveni tayagalangako omuntu okubeera president oba kumuvuganya. But we have come out openly. Ebiina bino byonna byolaba njagala nkutegeeze nti waliwo n'omubaka wa parliament kati nga mukukunavu nnyo ku ludda l'opposition naye takolanko baby shower anti okutuusa twatandika okugaba ssente zino zetutwale zigenda mu bibiina by'obufuzi nga ziyita mu electoral commission. Nosanga omukunga naye baby shower agitadde wakati w'ennyanja mazzi abantu bazimbye amayumba ge twali tetulabangako. Achievement ekyo ekitebe kyolaba ekyo obayitawo ku kavule that is our achievement as NRM. Ekitebe ky'abantu we batuula mwabazimbira tisawa mane sente za gavumenti eno iPod tulina zino essere zetugabira ku ababaka ba parliament muwendo gwolina abano balina obuwumbi nga 3 buli kwota nezigenda ezaffe tuzirina kubanga ffe ekyenjawulo okwawukana na bano nti ffe tulina n'amatabi mu buli district osasula abakozi abakolamu opangisa office ezo mu buli district bano ez'abano kasita mutuula family Honorable Kyagulanyi n'abaawo n'omukyala we first lady waabwe n'oleetako omuko gundi Honorable Lubongoya amanya mwami Lubongoya n'oleeta muganda we Nyanzi bazitematema ne ziggwa obubumbi 3 temuli sente. Nakyo ebyo nze ntunulira NRM tokyasobola tugeraganya na bibiina bino birala tutambudde naye nakuwadde obudde ng'oyogera even when you are saying nothing I listened kakati atofaje tojja kusobola so kakati nze ndowooza mukulowooza okwange NRM ffe tukola omulimu ogwaffe ng'ekibiina era tugenda kusimbawo omuntu okuva ku LC1 paka ku kifo ky'obwa president munnaffe waba agamba nti tuli banafu nnyo kati I don't mind baleeta ow'amaanyi ajja tuvuganya abawangule tulabe ekinaddira anti muteka violence fujjo violence kakati fe violence era nze njivumirira nze bwendaba wali akavuyo sikawagira eyo nayo siri kitundu ku ebyo ne bwabanga akikola wa NRM mugamba nti ekyo kyokola kikyamu kubanga nze sikiririza mu kavuyo naye njagala tuteekawo okulonda okuli free and fair eri buli muntu tugende mu kalulu kano ojja kulaba nga ebisinga ebitundu tugenda kubiwangula. Corruption waliwo akonye ku kya corruption yes tukyalina okusomoozebwa mu nguzi era twali tulowooza nti bwe tuddira checkpoints ezirwanyisa enguzi tuzikwase bannaffe ab'opposition bajja kutuyambako kivulaba obukiiko Kosase mukulu Munyagwa ke yali mukko era ebiseera ebyo yagejja nnyo era bwe yafunangamu ka covid katono ngaddukira Nairobi ziri mu kasuwa Kosase twamuwaako owekitiibwa Abudu Katuntu n'akola ripooti ku Bank of Uganda nga naffe abenaale mutugitya kakati odidde Public Accounts Committee ozibawadde local government ozibawadde ziri mu mikono gyabwe ng'opposition ate obwo bwe bwandibadde omaso obutuufu otukwatira ababbi era ffe mu nkola yaffe ng'enaale mutwalowooza kiyinza otuyamba naye nze ndowooza tulina okutuuka okuddayo ndowooza n'obukiiko buno tububaggyeko kuba tebatukoledde kuba corruption tetujja kuwangula kye bayita corruption nga tukirekedde Munyagwa yekka oba Mulindwa yekka tabasinga okubba bammwe beekweka mabega wa twagala bano babakwate meeze ekyaddondo twagala babakwate nti ripooti y'owekitiibwa Kantuutu naffe abenaale mutwali tugitya nga naffe tugyewuunya nga kyetusuubira si kyetulaba naye nga bebagituleetedde abeefudisi nekyo twagala babakwate nze njagala baveeyo bagambe nti omubbi wuuyo NRM gavumenti eganye omubonereza naye tumulaze kubanga tulabyeko baminisita b'NRM nga bagenda mu ddooko ne bavunaanibwa tukirabyeko so omusi babiri tulabyeko agobeddwa
sajja yali mupya wano ndowooza yali ava Kabale bamuwadde state minister oba for labor yaliko mu Wakiso wano yes obwa minisita ne bumufa nekyo tulina wiiro erwanyisa enguzi naye toyinza kugamba nti Museveni ajja kikola yekka era enguzi si kyekintu kyoyinza okulwanyisa mu lunaku lumu n'okimalawo tukyalina ebintu bingi nnyo byendowooza wetaaga emyaka 4 5 6 tutambuddeko naye twetaaga buli muntu ategeere nti buvunaanyizibwa bwaffe bwe tutategeera nti buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ne tugamba waliwo akabinja akalina obulwanyisa tujja kuba tukifuna mu bukyamu so wano kati nga tumaze bino nga bwe gambye abavubuka abakyala bino abalina obulemu ku mibiri biki nga tumaze okulonda kati president agenda kukomyawo empapula ku Saturday agenda zikomyawo tulowooza essaawa nga nnya ajja kuba atuuse papula ze zitunulwemu twawukanako ne bannaffe abanuupu nti ffe structure zaffe twazitandikidde ne wansi okulonda ku byalo ne twambuka bano badde beetaaga abantu 127 okusalirawo abantu emitwalo obukadde 3 n'ekitundu obukadde 3 mu emitwalo 6 obwa wanuupu akalulu bwasaliddwawo omukulembeze waabwe anakwata flag abantu 127 naye nga ne composition yaayo tomanya oba yabadde mu constitution ki oba yabadde mu constitution ki naye tulonda nituva wansi tujja genda paka ku National Delegates Conference tulonde chairman waffe tulonde n'ebintu ebirala ebinaddako ekyo kyanjawulo kuffe naye jukira lyo mu malonda flag beeranga Delegates Conference tenawana kutu we are nominated anti kakati ebyo wakati ate tutte mu history takyakola kati Napoleon Bonaparte takyagasa ebyo ebirala tusobola okugenda ate by the way n'ensobi tusobola ozikola naye bwe tumanya ne tutereeza nakyo kyekisingako obulungi nekyo twagala tugende mu maaso bwetto nga tukwata ekintu kyaffe tubadde n'ebituli bingi mu structure zaffe wansi ku byalo nti abantu abamu batufaako abamu bakyuka tebakyali baffe ate nga tulina abalala abaagala otwegattako naye kati ebyo byonna tugenze tubijjuza bulungi nnyo tulina abantu obukadde 2 mu emitwalo 55 nga bakulembeze baffe ku byalo wokka boddira ebyalo emitwalo 7,200 nobazaamu abantu 30 ofuna that total abo bokka ba foot soldiers betulina kati ngenda mu kye tulina okukola kwe kuwulizaganya nabo obulungi threat yaffe mu kalulu fe is not opposition it is who NRM opposition yaffe singa n'obulabe bwe tulina mu kalulu kabeera mu ffe mu NRM abantu kuddaawo nitugira bone bonna tebawangulala kuba balina abantu mu bitundu bali ndakola sinzimi naye oli mu communications ku kitebe flag bearer president yaje empapula waliwo omwami yaddaze Brighton kiwanuka nga anoonya empapula tango doyina amugamba ku Nasaro ku kizimbe kya Light Building room number B60 oba otukubireko ku noti 7 noti 6 noti 78 8 ne noti 788 268 566. Maso kugwanga kwoli Steven Dunstan Busula kwagaza byenjagaliza webale kubanga wekumira kwena tambula n'okumanya tambula interfine nandi n'abateesa wano Honorable Munyagwa Mwami Rogers Mulindo Honorable Derek Nyeko omune Honorable Charles Omushana kiseera Honorable Omushana nawe okube torch ku parliament kakati nze ne Munyagwa otusa mu level yemu ono president general wa kibiina damugambe Honorable Rogers Mulindo Honorable Charles Omushana oli yali mu CA ate nange nesimba okugwe tuvuganya nkona kuboka parliament nze ndi honorable asimu CEO mu Kachari Omusana ali guild president we Makerere ono tabira nkona ku class monitor wadde mu primary Munyagwa ne ku university ne ku masters na bukuru all right omuntegezeza Honorable Charles Omushana bawo mpita obira abiri mukanga mukuru busulwa omwaka ogujja 2026 January I think abiri mu mukaga mukuru Museveni ajja kuba ajaganya aina group jajaganya nayo linya yagiyita but iyo group yakolwa NRA nga ajaganya olunaku lwe yawamba obuyinza tajaganyangako olunaku lwe yawangula akalulu nga bogante mfunye ekisanja 5 years I'm celebrating okuwangula akalulu nga bana ba Nairobi bajaganyiza okumala omwaka
nga bakoze demonstration gye bakola these Gen Zs. So kyengezako okukulaga kiri nti tebawamba state kyokka, bajjawo the UPC state, the UNRA state, ate ne bazimba state. So emyaka yonna ebaddewo Museveni abadde azimba the state, the NRA state. So kyokola kati ayina poliisi mpya, ayina military mpya, ayina literally even the judiciary agimaze nayo mpya, bino abizimbi. It's a construct. So is the state. Kati tosobola, and that state is fused with Museveni. Museveni is the state. Trump is not the state of USA. But Museveni is the state. Yes. But for Museveni, he is fused with the state. It's a very big problem. Kyetulina okutunulira ng'abasajja. You can have the so kana akalulu mukulu Museveni takanoonyamu buyinza, takanoonyamu what I'm calling it power, takanoonyamu authority, buyinza nti nkanoonyamu nsobola okufuga because already byabina and 3 tebasobola kubimujjako, tosobola kubimujjako ng'okozesa akalulu. So kati therefore akalulu akanoonyamu ki? So akalulu kyakanoonyamu is okutuulako n'abazungu ne bamuyita an elected leader. That's all. Kyekimutwala mu kalulu nga bwe yagamba, because 1990 after the constitution campaign yali mumpe kanzu. You remember that Munyagwa? Mumpe kanzu. In other words, mve mu kyambalo ky'amagye nyambale kanzu. Those were the slogans. So kana akalulu si kalulu ka democracy. Gye muwulira ya bulijjo nti abantu beerondere. Now we've been dealing with lies. Asimanyi ku lwaki abasajja abakulu including my neighbor here Mulindwa obeera comfortable n'olimba ate n'okkiriza n'ekyolimbye nti mukulu Museveni bamwegayirira abeere president. Really? Mwetemu abaddeyo. I don't know. When did this watandika dikukola naye? Sikyajjukira nakujjukira. Okay. Wambali naye for long. So nze by 92 when I was a great president inamwotanga buliro. Kati jjukira okulamu Ambabazi bw'alangirira bw'akola statement y'okwesimbako. Mukulu Museveni was in South Africa. Ennyonyi mu bbanga yatambula mpola. Katono abagambe amupakinge nze flying manually kukola statement, and he made the statement. Naye nga takikkiriza nti Ambabazi amwesimbyeko. Tugenda ogoberere ne statement gye yakola nti SEC ekoze resolution that he should act and act firmly. You remember that resolution? Kuki? Bagamba Ambabazi teyesimbawo. N'agaana bwe yagaana n'alyoka afulumya statement SEC ekoze resolution I should act and act firmly. N'amujja ku bwa prime minister n'ateekako Mukulundugulugonda. You see, but ante yakoma ku ekyo n'alagira chief of staff I forget the name agenda gyeyo guards ba maama abasirikale baali bakuuma Leopold Chana n'agenda personally tekyayisa wona nnaku 2-3 ekikulaga how bitter he was nti ono akoze eki ono amwesimbyeko and SEC netakkiriza n'Amama Mbabazi literally okwesimbako kuba mu delegates conference. Chovolaba that time yafuna nominations n'abeera ne nominated nga tewaliwo delegates conference nga tenaba kumuyisa. So please don't repeat that lie in future. It's bad manners. Kakati tuyina ekizibu kya gangsters abayero
bwe babadde batambula naye yere inaba gangsters naye they are gangs bwe babadde batambula naye nga bagenda ku office ye that is his office bana abaliyo bakozi be si balonde they are just workers employees nga agendayo abo babadde bawagizi nga babadde babalaga wali tusobola kumugamba nti abo si babo babeera bawagizi nga bamuwerekera naye bwe bakola efujo abo si baffe. But anyway, let's go by that. Nti gwe oyina SFC weeri oli naleeta gang nga si 10 si 2 they are going towards 1000 because ababa basinkanye kuva ku 2 around church ya Kakanda awo nga enguudo zonna bazisazeewo efujo nga ly'amaanyi ne batambula ne bakulembe ne bawerekera president ne batuuka nga tona bakutegeera nekya bagenda okukola because kino kyonna kyabadde kipange then ne withdrawing ne baddayo nga tokitegedde ne batandika okukuba abantu okunyaga ngomu bakubiddemu ne former director CID mkyala kulo n'omwana bamwabye ennyindo ne banyaga nga bagize ne bagenda eka ne batuuka okutuuka social media bwezakubidde enduulu polisi neryoka evayo nekwata bekutte bebakutte. You think these ones are the ones that are bakola biri benangani bafunyeyo ene omusango guli mu court kancherekerawo but kulwaki tebaba kubye if there was security because tosobola kwa ne president ngagenda kololo and the roads are not secure. One intelligence yalemedde okubamanya nga bajja intelligence ne security patrols eziri ku nguudo really and you think mukulu Museveni asobola okubeera Kyaddondo nga zino enguudo zonna tewali security then abaana bavuka ne bakola fujo nga balina ku uniform cameras weziri if you can't track these then osobola okutrackinga killings zino zowulira anyway balimba nga bulijjo. Now mukulu Museveni okuwangula what you call success, I'm not saying kuwangula kwa president obwanguzi bwe sinta afunye 5 ku 10% plus 1 vote obwanguzi bwe nga alondeseza akalulu nga tewaliwo fujo tewaliwo ki ne bagenda ku polling no by the way naafuna n'ensimbi zinabulondesa because you are not sure that will happen okuba n'ensimbi yes chobola obululu bwa local councils abadde abongerayo you know that emirundi egiwerako so choyina okutunula akalulu kanaabaawo zino gang zolaba zinakakkiriza kabeewo and bwe kaba kakubawo kifuba what will be the cost. Now then katunogenda wamunyagwa na zino other gang zino zendaba ekigendererwa kyekiriwa because obuze yajjeeyo agenda kuzaayo Saturday so ekigendererwa kyekiriwa ekigendererwa kyakumujjako ku buyinza because okumujjako ku buyinza bintu bibiri ekisooka kumukwata kumuteeka mukomera ekyokubiri yo kudduka n'agenda mu exile. Those are the only 2 options. Maybe eyokusatu yawanike so yokuwanika teriiwo so the only one esigadde is kumuoverwhelminga sura na pricing n'omukwata. So can they do that? Bino bakisobola tebakisobola kati ekisigadde is kale kaba akalulu bawangule okuwangula kyoyita enkyukakyuka oba olina okufuna 3/4 of parliament no sorry 2/3 of parliament kwe kuwangula because oba yagala okyuse constitution then oba olina okufuna 2/3 kati wenjogerera waliwo entebe NRA ezegenda okufuna nga bano tebafunyeeko n'emu yeyabavubuka because ku bavubuka weetaaga abantu 3 chairman secretary for treasury finance ne general secretary buli gombolola ababavubuka okufuna zino entebe and tebabiina banya opposition boyita aba opposition kati ebyaba elders abe tebaliyo
amagye already ezo zonna zize ez'amagye tebajja kufunako neegi. So how will you get 2/3? Because okukyusa constitution kyoyita enkyukakyuka you need 2/3. Osobola okuba ne speaker ne deputy speaker bafune 50.1% of the vote. Museveni abanga tayagala kubabba tebalina capacity eteekawo polling agency ku polling station tebagiyina. They don't have that capacity. So how are you going to do it? But now let's look at ntekisirani kize. Kisirani over bad or what? Accident can cause accident. Accident kisirani kabenje. Mukulu Museveni nakkiriza akalulu kabeewo nga kali free and fair. Indeed ne bafuna 50.1% of the vote. Abenale. Bano. Nga bakyali mu kyekango ne electoral commission nekkiriza. Naye nebeera shoka yakubiri nti neyabaka makiriza n'agazeetinga. Then bagende Kololo. Kololo nga Muhoozi Kayini Rugaba yayina gaadi akole gaadi ajja kubira saluti nyeko. Really? Kati gobobeera mu mutima gwo you believe ekirooto ekyo kikugira nokkiriza nti indeed it is neweeraba ng'ogenze mu badry clean oba baddobi olinye brand cruiser yabo ogenze Kololo that Muhoozi is going to hand over port. Kati olinga it's a waste of time. What? How many times should you be told that? What's wrong with you the elites? Obamalamu manyi. Ate bagayina. You see, okay, kale kambalimbe. Because bagala kubalimba. Muli bamanyi nnyo, muli ba kitalo. Byabaka majja kubalangirira, then mutegeke, mugende Kololo, then Muhoozi would hand over. No, we'll salute. Kololo neri once wa Ministry of Defense. Which one? Kololo PS byengoma ya abaolukusani bagana ne balayira. You see, chovolaba. By the way, Egypt went a step further. And Al-Sisi yawaayo eri Morsi. Bwamala okwaayo eri Morsi zino gangi zola zebazimbye security zezimba because now we have it officially police yazizimba. Zezimbye zezaddamu ate ne zireeta akavuyo amagye ne gajjawo Morsi ne gamusiba. And he was killed in Burundi Ndadaye. You remember Captain I think that was Meya Buyoya. Yakkiriza Ndadaye n'awangula ne bamulangirira ne bamulayiza bwe bamala ne bamujja ne bamusala ebintu mujjamu ebyenda. And they slaughtered him. They killed him. In Rwanda, Bizimungu, I think it's Bizimungu, who was president and Uhuru Kagame was the vice president. Yamala n'okumukwata n'amusiba n'okumusiba. And nothing happened. Kakati kule nongamba wano, nti eno omukulu Museveni nga bwomulabe ateekemu engofiiri eri yaffe eri because naye engofiiri yaranka mu nte then ne Honorable Janet Kata naye atule munanka naye ateeka engofiiri aje nga awuuba nga mulindwa bwakaaba ono gwe mbadde mwogerako nze yano ono w'abazzukulu then abazzukulu nga bakaaba then Natasha naye akaabe ne Karugira akaabe ne Mawagambe kiro na sayininga kiche na joininga ne kyabika bwekiti Salim Salesi baja then Muhoozi abawe inga kikahona kakati this one now answers question Nyeko Jabadaleta mukulu Nyeko Jabadaleta nti twayita Honorable Janet Kata Minister of Education ntajje boogere naye n'agaana n'atajja n'agaana. I'm not very sure nti ebbaluwa yagifuna but kabe yagifuna and bakolako ki if bw'obanga temuyina na capacity emuyita najja ya Uganda Parliament has no capacity kumuyita. By the way, I don't even think until you believed it mwana mukikkiriza nti mumuyita najja. Because you see, okwetunuulira naye kati bukulu busawa Uganda kati nsobola okubira mukulu Museveni esimu najja wano oba nsobola okukubira Trump n'aleka byakola akwata esimu yange oseka muno okuseka enseka ya mulindwa kati nabano nabo beesekeera naye twali tugezaako
yabalema at least yono teyabavuma. This one never insulted. Nyamwenda 3 amaaso ku ggwanga webale kubanga okyagoberera Stephen Danstan Busirwage gange program amaaso ku ggwanga tukyagenda mu maaso mu kitundu kyaffe kisembayo Honorable Munyagwa Honorable Mwami Rogers kagambo katono bwe kati Honorable simbe oba fuko mulamuzi fukere Honorable Justice ne bantu muyisa mu government ya maaso Honorable tuli mu kitundu kisembayo President General w'ekibiina kye tutamanyi Yes. Nyanza. dakika nja kuwanya tubulire you are not clear ogenda kuba president ogenda kufuna flag olw'ekibiina kyo Ngenda kwesimba ku kifo kyonna ekibanampa ekitali kya member wa parliament. Okay. Yes. Kakati njagala bananga opposition twetegekere akaseera akajja. Akalulu akajja. Akaseera akajja. Tekagenda kuba kalulu egenda kuba military operation. Ekyaleeseza Pastor Prophet Benhini. Yes. He's a lobbyist in the US. Awusiba Nadini. The government ya mulese. For information. Ayani amulese. Pastor Robert Kayanja. Tenga nange nabaddeyo. Ate no yaba musabira. Kakati Raya good night. Kwedini sigenda kulumba you. I will not go there. And kindly don't get offended. He's a very powerful man. He's a very powerful man in the US. He's a lobbyist. Nera present himself in deal jabaddeko eriemu kula wamfunira ba lobbyists abalala present himself in one damage bagenda okukola bantu 2026 bano abayambi to calm down the US and the West. Yes. Ekigenda kubaawo nga omushana bwakugambye President Museveni ayagala okudda ekisanja ekiddako amalirize transition y'obuyinza abuze mu magye. In Pakistan, the military is the sovereign. Tovola abajuzi Trump yada kusinkana Pakistan yayise kamanda wa magye yayise na prime minister Muniru General Muniru yayise ne basinkana ne boogeramu nabako kubanga amanyi yalina obuyinza mu kisanja kino President Museveni kyayagala okutwala n'amaanyi ayagala ku transit yabutwalako ekitundu buli wa General Muhoozi naye President Museveni yabuwaako ekitundu General Muhoozi obw'eggwanga obwa Commander in Chief yasooka n'amuwa kakati ayagala kumaliza transition egenda wa General Muhoozi omushana kyakugamba eyo transition tebasobola gikola mu mirembe egenda kuba military operation. Egimu ku mirimu Prophet Benhim gyagenda okuyambako President Museveni is PR. Ekyo gyakiraba mu America nawa. However, sebyeddiini siamunota amufeni kwa omuntu asooka mu naddiini naye nga alina affiliation y'ebyobufuzi. Video K is a prominent prophet, but emu ku roles ye president gyamwetagako mufunira ba lobbyists abalala bakakanye. Ate okujja kwa Prophet Benhini tekuyinza kubula mu Adonia yebali. So bali mu kukakanya international community olw'ebigendo gwa wano. Kakati omushana abadde sport on bano tebali kaluluke bagala kubeera mu ka mirembe nti kamazima na bwenkanya naki kubagala kulwana tebalina kirala. Alright. Leero ono gwe bamme emmotoka yeeyita munnaabwe ate nga tebamulaba nga munnaabwe kubanga ne kusaasira bamuwa emmotoka. Naye nalina emmotoka. Ngamba avuga emmotoka. I bet tajifuna nke NRM. Sigambe NRM ngamba simanyi oba yani naye avuga emmotoka. Ayo yajija mu monitor yajigula akyakola wa Fuloguto wa PFF. Wa Fuloguto yajimwanga ekirabo nga munamawulire w'omwaka asinze okubeera professional. Olo tusawo bulimba bannange. Wa Fuloguto yali mufufa. Tena kati jali. No. Onali ku buli kyayogera tukuli mu kituufu. No, Laira. Wa Fuloguto yakuwa emmotoka eyo wa PFF. Wa Fuloguto tampanga ko mmotoka. Wa PFF. Togamba eri TX. Yalina motoka. TX ono omulimo gwayina gumula contract yayina bayina ofuna chauffeur driven car emotoka erina driver na mafuta eri agifunye ayogere wano omuntu yabadde musinga muzeyano n'empapula tebasobola gimuwa bamuboola naye tawulira n'obwomugamba nti owaayi bana abasajja fena batulaba kyekimu alemedde mu bantu alemedde mu basajja
balabani uno ali wanajereka ekibiina kyo bakiyita mpoba secretary general w'ekibiina kyo kati Haji Mbaraka nga nkuvaako what motivates you okukola ekibiina ngalo ebibiina ebirala byosobola okwegattako kakati nze nyina ekizibu njawulo kyogenda okuleetawo nze nyina ekizibu omanyi lwaki omutwe gwange gusinga ogw'obunene amanyi lwaki omutwe gwange gusinga ogw'obunene abantu basi betwala kamunye si betwala magezi namumanyi so for so kati for me njagala nkyo bayita freedom freedom of speech, freedom of expression. Nze for you okunkulembera nga party president nyina okuba nzikanya tufaananya political ebigendererwa nakina naye simanyi kubeera psychophant mbundowooza kino kyokuba omukulu agambye kino ngambeko omukulu kyako bye nze nakyenkoba tiketi nali nagiwa omuntu omuwando Besigye nali munamuwa blanka check nemuga juzaamu kyojuzaamu kyenkola bagimugyeko ekizibu okugimuggyako amangu naye oyo gwe nali nagiwa nti juzaamu abasigadde teri gwenjiwa wabale nnyo naye Katonga they are partners. Alright, launch ekibiina kya ddi next week ojja kufuna kaadi mu Lubaga muno mwoli mu Lubaga division Kinyana Mpindi ne wootudde langi kyeza ekibiina red white ne black red white and black akabonero olusinia mukyere fena tulya no Uganda twagala jijja mu buffet no lusania listen can you listen ngate kali mu bubonero bwa electoral commission why don't you listen geno nonyereza omanyi yandigeza wano nga twogera Uganda twagala kujijja buffet abantu gye bayita self service bino mbadde muteekemere ku line ab'ekirhula muje musoke abenyini olese lusania bagenda okutuuka kube Kampala babaawo nga wasigaddewo ntula na binyeebwa lusinia mwenna kiba tukyo kyekisalawo ekikulu kyolina okumakinga nti neiba tatambuza olusinia okulukyusa ate bakulagako ng'oli omukyere nga mutuufu maaso ku ggwanga webale nnyo Haji Mbaraka munene aremu ebigambo ebisembayo mu dakiika nyaze nkuwadde omanyi bwentunuulirako naye omunyagwa nseka ate sitandiseka ti nviira ddala eri mu kwewamba okwedda mulokanga basaliddemu enkoko mulaba ndaba comedian awedde emirimu ninda ekibiina kye kitandike naye njala okutegeeza nga tuli wano teriyo ekibiina kyawalala omunyagwa ali mu kubalimba naye kati kinkoze bubi nti kugamba olwomushana bwabadde annyonnyola alaze nti twetaaga genda mu kulonda njala bannayuganda mu abandi abambategeeze titugenda mu kulonda kubanga constitution ya Uganda ekitutuwa tuvanyuma lwa myaka 5 wanabangawo okulonda so netuddira ne president waffe naye naddamu n'ayita mu kulondebwa bwe bwetowaze obwe mulaba bwalina nti asituka najja ku kitebe nano n'empapula so twandibadde tusobola ozimutwalira tusobola n'okutwala akakiiko ka Dr. Tango Doi ne tukatwala entebe bwe nakasolo ne kamunominatinga naye ateekawo embeera ekulaga nti omutwetowaze era mukulembeze w'abantu n'ekyo kituuka kataka ekyo nga ssemateeka tulina okuba nga tulonda kakati saagala nnyo mulumalire budde ku opposition ya Uganda. Opposition ya Uganda terina interest mu kutwala buweereza bwa ggwanga lino kyovulamu babafugidde ku bintu by'obulimba ebintu byemulaba wano twabirabako Museveni tajja kubeera ku ballot paper kuja just siasa oyo n'abeerako tajja kawangula n'akawangula tajja kulayira n'alayira taweza nnaku 10 n'aziweza abwamu emmeri emunonye egira ne badda ku mmotoka erina ekisaawe kiringa omupiira eyo ne tuvaayo kakati ne babikwasa kooti y'abantu etetuulanga tubadde mu katembo oyo bwatyo etetuulanga tetumanyi nani agikubiriza nakyo bano tebalina kigendererwa ekyo nze njala nkubuulire nti singa opposition ya Uganda yalina ekigendererwa nga kyakutwala buyinza walabako ekyali erubaga nga kansa erina abakiise ba Nuupu 9 ng'enaale mwena mu 7 wainaale munawangula awo bababba wawulyako yemulugunya nti enaale mu yatubbye bana bwe mulaba abali mu Nuupu ne bwatuula wano nga mubaka n'ayogera atya you can still be our supporter walabako ekyali ewakiso owa Nuupu yakwata embooko naga ntulonze obukiiko busatu
abasajja bali 7 ate bonna babuwangudde ate ffe tulonze tutya naye nga tebababbi emboko negifayo nevuga ye opposition ya mweno gye muddaawo era bagenda kujjako Museveni era Museveni ajja genda bano bali ku mbuto zaabwe bebo bakwasa flaga zaabwe era ne bakikola bwe bati nolwekyo ojjukirako lumu nga sipiika agenda okulondebwa ekkololo ojjukira ekikolwa ekyakolwa Honorable Zaake ne Honorable Ssenyonyi bwe baavaayo nga sipiika gwe tugenda okulwatana bakulondebwa right Honorable Anita Among ne bajja nga batungisiza n'ebyambalo empale enzirugavu essaati ebitengi obijjukira ne bagenda waali akabonero akaali kalaga bannaabwe tuli mabega wa candidate wa NRM obululuse mujju bwe yafuna simanyi yali semujju ani yesimba okwo bw'obubala 3 oba mukamu yali opposition ya NUP yonna abaalonda kakati nze nkugamba nti ebigendererwa by'abannaffe bano bwe tuli nabo ffe tubimanyi era nze tebula asagaana kubanyiiza kubanga bwe wabaawo abantu abawagidde gavumenti yaffe bano ate aba NUP bali mu kifo kisooka nolwekyo nze njagala abantu bagume bugumi kyesaagadde nnyo ye Honorable Munyaga wabadde ayogera ku Ben In wadaga nti ate yazze wano mu byabufuzi musajja wa Katonda yadde wano mu byabufuzi nkakasa yazze kukola mulimu gwe kuli ewa myoyo gy'abantu era nasanyusa nnyo bwe nalabye Honorable Nnyeko ono be bamukuwadde mu kusinza kubanga tuddukira eri eyo okufuna emyoyo gyaffe okuddizibwa obujja n'okuzibwamu amaanyi nolwekyo NRM abawagizi baffe mubeere bagumu tewali agenda kutiisatiisa muntu twagala akalulu kabeere ka mirembe twagala buli muntu abeere n'eddembe okugenda ayogere byayagala temweraliikirira NUP terina kigendererwa kyakutwala bukulembeze bwa president abali mu NUP balina ebifo byabwe baagala era ebimu basobola obbiwangula kutwala babaka bano mu parliament sente zijje ziri ze nakugambye yakola ebibye era ekyajja kituukaku waliwo abajja okuwangula kyenkakasa nti NUP ya Uganda tesobola kudda mu Buganda ketonyeka gwake ne bafuna ababaka 5 tekisoboka don't expect that tekikyasoboka gwetereza bulungi kano okatereke tekikyasoboka NUP kulonda kwa 2026 nekomawo mu Buganda nefuna ababaka 5 okaterekanga n'okazanya bwe bali babafubye nnyo 23 ate nga nnyo kufuba kubanga nze bemmanyiiko ababaka b'opposition mu Buganda abakyalinamu olungu banguba bali 11 sibulaba nekyo mujje nkya ku Saturday ng'omukulembeze waffe akomyawo empapula mumwanirize ate tuddemu tusanyuke bannaffe abatuyisizaamu eggaali tubasaba temukomyawo gaali zammwe yonna gye mwavudde kuba bw'otunuulira entambula y'abantu bano bavudde nnyo ku bitundu ebiri sayidi eri era bw'olaba abamu bano babadde wano nga ku kanisa oba wano ngewa Kayanja mu luguudo olwo Kakande badde banga nti ngewa Kakande sayidi eyo ate n'abalala bagenze nga ku UBC era bafubutuse ku luguudo oluli eri bwe bati ekitegeeza nti bandibanga badde bava sayidi eyo bwetyo tubasaba temuddamu kuyisa mu bantu gaali zammwe kibi kusobola okubeera n'okweyagala kwa buli muntu. Honorable Nnyeko, your parting shoots ku mudakiika ezisigadde. Mwami Mulindwa alina ensonga z'ayogeddeko omutima ne gwenyamira nnyo n'endaba ekizibu NRM kyerina. Ensonga ez'ebyokwerinda zaffe ffenna. Omanyi ffe tukwatagana nnyo nga tulaba nti omukyalo ono ali mu katale asobola okutunda ebintu bye. Omuntu ono akedde ku makya agenda ku mulimu tewali agenda mukosa. N'ajeregereza n'agamba akalulu k'abavubuka ne bawa ne statistics nga bwe bakawangula era nga bwe bamanyi kali tekaali kalulu. Kwali kutemula bantu, kwali kukuba bantu, embeera y'emu eyaddamu n'ebeerawo ku lunaku General Museveni ne kyongeramu stamp. Abantu eyo gye tuva eggaba abavubuka baafuluma mu kikomera ky'omuntu omu nga bambadde t-shirt za Museveni neza candidate omwe yayagala ne bavaayo nga bakuba nga besimba ku line bayina alangiriro wa electoral commission ze petitions ziri mu electoral commission olunaku olwaleero naye ffenno tugamba abavubuka bano nga mumaze batendeka nga bali ku byalo ennaku zino abantu tebakyebaka abantu basula bukyakye ennyumba bazibukula kubanga bamanyi abavubuka bano bali under security bali under police IGG
temuzanyira ku security y'abantu eno enkola eyammwe ey'okutondawo obubinja nga mwagala mukanga abantu nti bagenda mu kalulu bagane kuvaayo kulonda bannansi bali mumaziga bali mukaaba ekyo tetugenda kiteesaako ekyo tujja kubagana mpaka nga tujjewo eri embeera waliwo ensonga lwaki waliwo essiga eddamuzi temujja kwata amaanyi gammwe gonna mugateeke nti mwagala mulamule mwagala mukuba abantu kubanga mwagala okuteekawo entiisa ku byalo byaffe kwe tutambulira ekyo kyo tetugenda kukikkiriza tetugenda kukkiriza abantu kubeera nga babeera mu mbeera ey'okutya abantu abaana bagenda bakuba abaana poliisi yebakuuma mwalaba ekyali ekibuli abaana beefuula ekitalaabo ne batta n'omwana omu imaamu batta na imaamu wa muzikiti muvubuka yali akulira mbeera bannaabwe kubanga yagaana obbeegattako kubanga ali influential abavubuka abo abeenaalimu abasiba bambadde ebintu ekyalo kyanyiiga emyezi just 7 emabega ne kigenda ne zookya obuyumba obwali ku ttaka lya poliisi ekibuli temukkiriza abantu nansi kutuuka awo temunyigiriza abantu ne mulowooza ebikolwa bino bye muli mu kukola nti abantu bali basanyufu ku ebyo bigenda mu maaso naye neebuuza n'abalira bano bamwami Mulindwa akazannyo kaabwe n'oweebuuza General Museveni y'omutima agujjawa okulowooza nti abantu baba bakuba ne babayisa mu ntiisa eyo ne babeera nga bali mu kutya tebajja kusobola okwagala okumulonda n'okumuwa akalulu institutions zaffe eza poliisi amagye ne poliisi betusasula ensimbi yaffe ey'omuyi w'omusolo gye twandibadde tulowooza nti bali accountable bali basajja of integrity abantu banaawajja batya okuwaaba emisango gyabwe nga ne gye bagenze ate munnanga ababakuuma bebakuuma bano era bebabawa assurance nti mugende mukole fujjo lyonna lye mwagala ku kyalo ewaffe twabiganye nno kubanga tugenda kuddamu ebintu biri okugamba nti abaana bwe mubakwata nga bababba omuntu akasimu nti munnange bali bebabakuuma nanti bali babagamba bajja baleka enkola eyo tetugenda gikkiriza naddala mu kiseera kino tetuyinamu katengo nanti munnange ensi we becoming unruly kubanga mumulaze nti muli kitongole kya poliisi temusobola keeping a law and order kitegeeza abantu obubbi abantu bagenda kukkiriza bababbe babatte ku kyalo olw'okubanga gangs zino bazitegese ku byalo byabwe zikole fujjo abantu bajja kwerwanako abantu bagenda kwerwanako poliisi erina omulimu munene nnyo ogw'okusiimula ekifaananyi ekyo poliisi erina omulimu gw'okwejjako abantu balina okulisayininga mu poliisi abakulembera obubinja obwo balina okuvaayo balekerulule emirimu gyabwe or else abantu bagenda kunyiga ku byalo obubbi bweyongedde abakyala babakwata mu kiro obubinja bino bantu kubagazeeti nga nti wali toyitawo ku ssaawa 2 wano toyitawo wano mu kibuga e Kampala ekibuga mu Kampala wano olina wootayita ng'odda ku mulyango gwo mu ku ssaawa 2 kubanga waliwo ekibinja eky'abavubuka ekirinawo ekisinziridde poliisi mulina omulimu linde fujjo tetujja ddikiriza mu Uganda eno si ku mulembe guno omutebi election management committee yamwe erangiridde ba flag bearers tuli mu process bannaffe abamu gye bayogedde nako ffe tukkiriza mu harmonization nti munnange tuba tuli mu lutabaalo naawe tusobola okutula ne twogerezeganya tugamba naye munnange mbadde nkyakola bulungi ye ku nsonga zino ne zino ne ku ngeri ebintu gye bitambula lwaki tetukkaanya iffe tukikkiririzaamu nnyo era nga 24 process eno yatandise dda naye nga 24 balina interest bagenda okukoma okukola ki okuteekayo ate tumale tudde mu harmonization ey'ekibiina yennyini ffe wano tuli open tugamba twogerezeganye